bajjajjaabo babawe ekiwummulo ekyemirembe. Amannya g'abagenzi tigannamanyika. Amanya g'abagenzi tigannamanyika era kyemuva mulaba nti sigakoonyeeko kubanga ensonga yakabaawo ebaddewo ssaawa emu kitundu bassebo ne banyabo okuva emubende okutuuka eno ewaffe emukono mu mukono gw'ensi we tukoledde ensonga zino si kumpi. Amawulire tukyawulira ga ssimu titunnafuna na butambi bwonna naye nga bassebo ne banyabo bannayuganda n'abali ebweru w'eggwanga abali emitala w'amayanja kibi nnyo kubanga ekifo ekyogerwako kigendwamu baminisita kigendwamu pulezidenti w'eggwanga era tumanye ekifaananyi kya pulezidenti ng'ali mu kifo ekyo kigendwamu bakatikkiro kigendwamu bakabaka kigendwamu abakulembeze bonna ab'ennono mu nsi yonna. Mujjukira omukulu Mapawonga Pan-African abamu ku bakabona b'obuwangwa n'ennono abazzizaawo enzikiriza yaffe ku ntikko. Mapawonga musajja w'amaanyi munzijjukira naye nga tusisinkana mu kifo ekyo. Mumanyi jjajjaffe Kiwulankuba akumpi abeerera ddala mu kifo ekyo. Mumanyi rediyo Kikoola ebeera mu kifo ekyo. Mumanyi abantu maama Nakayima omugenzi alina omuwala gwe yalekawo. Omuwala oyo jjajja waffe oyo mwana muwala muto twali naye ekyakwanzi mu Matikkira era nze mbadde ngenda okulembera omukolo ogwo olunaku olw'enkya. Sisula ku mikolo naye mbadde ngenda kusulayo ku lwa jjajjaffe Nakayima. Mukimanyi bulungi nti gwe mukolo gubadde gusinze okubeera omunene okugutegeka mu kifo ekyo era ekifo ekyo kibadde tikitegekebwanga mu mukolo gwawamu gwe gubadde gusoose. Ebigambo ebyo mbyogera musobole okufuna lwaki njogera ensonga zino era lwaki tusabye. Bassebo ne banyabo bannayuganda abawulira olulimi luno kubanga sigenda kukola interview eno ngikole mu Luzungu naye eri abantu abawulira olulimi luno lwenjogera njagala mutegeere nti ebifo ebyo eby'obutonzi n'abagamba nti bwe tunaamala okusaaka akabaani tugenda kusala amagezi twogeremu ne bajjajjaffe basobole okuba nga bawulira n'abantu mwenna mu nsi musobole okuba nga muwulira. Ekifo kya maama Nakayima kisangibwa Mubende era kumpi ekibuga ky'e Mubende ebitundu 5 ku buli 100 kibifuna nga kibijja mu kifo ekyo. Abagendayo basula mu mahoteri agali e Mubende, abagendayo bali enkoko ezo ze batunda ku kkubo e Mubende, abagendayo ekibuga ekyo kifuna ssente nga kikijja mu kifo ekyo era kyaleetera gavumenti oba state council y'e Mubende okugazetinga ekifo ekyo nga bwe tugendayo tubaakata omusolo gwe tutoola mu gavumenti. Ebintu ekyo kyaleetera maama obusungu nga maama tayagala nnyo kusolooza bazzukulu be, nga maama tayagala nnyo kusolooza bazzukulu be, nga maama tayagala nnyo bantu kubaako nti 50,000 z'owaayo olyoka otuuke mu kifo ekyo. Ebifo ebyo bibeera bya Bwakatonda, biba byagulwawa, titulina nnyo gye tubipangisa. Era bwe twali mu kuziika Bebideo ojjukira mmeeya abantu nga balipootinga nga baga Ssaabakabona tugambire ku ttawuni y'e Mubende etandise okusolooza ekifo ekyo kyokka nga n'abakisolooza balokole, etandise okusolooza ekifo ekyo nga n'abagenda okisolooza oluusi bakubiramu abantu emiggo, etandise okusolooza ekifo ekyo nga n'abagenda okisolooza oluusi tibawa musambu ogwo kitiibwa kubanga kituufu bakuwa ekigali ng'oli wa buwangwa na nnono, bakuwa amakula ng'oli wa buwangwa na nnono, omuntu agateekewo nga yeesiimidde. Ekifo ekyo kireeta abantu abalina n'abatalina. Njogera ku Mubende, njogera ku Walusi, njogera ku Kagulu, njogera ku Nnyize, njogera ku Biyiriro, njogera ku Wajjinja, njogera ku bifo byonna eby'obutonzi. Naye leero nsinzidde Mubende kubanga bannamubende kigudde Mubende naye kigudde mu Uganda yonna. Oyinza n'okusanga abantu abo bafudde tikuliwe Mubende n'atya n'omu. Bassebo ne bannyabo gavumenti ebifo by'obuwangwa n'ennono mubiwe buwi bukuumi naye mulekeraawo okubijjako omusolo. Ebintu bingi bye mujjako omusolo, enkoko abantu ze bagula
amafuta ge banywa nga bajje mu Bende, omunnyu gwe balya, ebibala bye baleeta byonna mubijjako omusolo. Kakati olusozi lwa Naalongo omusolo gukendeere guveewo mufune abantu b'obujjajja kubanga abantu beebuuza maama yanyiiza eki. Njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo okutuuka tona namugereko okutuma Kabaka Kinene ajje we muli asobole okukola ekintu ekyo kabonero akalabula nti obuwangwa bwakomawo mu nsi mulekeraawo okutulugunya obuwangwa bwaffe. Mwabali mu bifo by'obutonzi abantu baamala okuwaayo 5,000 kitegeeza aba yasasudde tagenda kugoberera amateeka g'oli atwala kifo ekyo, tagenda kugoberera amateeka ga mukongozi kubanga yasasudde lisiti ya gavumenti bango bayingiza engatto era waliwo abantu abayingiza engatto nti bo bazze mu kitundu kya bulambuzi ne baawo abantu abajjamu engatto nti bo bazze mu kitundu kya bujjajja. Kati ekifo wamaamalo kifuula ekyobulambuzi, ekifo ky'obulambuzi tikibaamu myoyo, ekifo ky'emyoyo eky'obujjajja tikibeera kya bulambuzi. Bassebo ne bannyabo kibeeramu abakongozi, abakongozi abo ne bakubulira amateeka g'ekifo ekyo. Naye kati bwe mba mmaze okusasula omusolo gwa gavumenti nga bwe ngenda ku Sseziwa wano ku Biyiriro n'omala okusasula oyinza okuŋŋamba okugyamu engatto ombuulira byafaayo, ombuulira by'abazungu. Ebifo ebiina kubeeramu bantu ba bujjajja kubanga ebifo biri ku nnono za buwangwa na nnono. Ebizibu ebyo bikyatujjira mu bigo bya mugenyi. Abantu bwe batandika okusasula ekibira ekyo bw'okiyingiramu abantu nga babula nga bagenda nga basula mu bibira ennaku 3 nga batandika banoonya bunoonya nga n'ekkubo eryabatutte tebaliraba kubanga buli ewali emisambwa mwazoganyaawo. Nze ngamba gavumenti tufune enteekateeka y'ebifo bino. Mbaddeko ebuwalabu. Ebuwalabu kizibu okusanga olusozi olwazimbwako ennyumba y'omuntu, kizibu nnyo. Njagala kubategeeza mu ab'obuwangwa n'ennono muli mu kulwana ne mu kuyomba, naye ebifo eby'ensozi tubirekenga nga biri open, tugende tusule wansi waabyo naddala tukeerenga bukeezi tujje mu bifo ebyo. Naye muyitiridde okufuka mu bifo ebyo, muyitiridde okubipamamu, muyitiridde okubyeyambuliramu n'okubyenderamu. Ewa maama Nakayima n'obupiira kati bubadde busangibwawo. Ngamba buno bugali mpitawa kati bubadde nga bukola mulimo ki? Kati omusambu ogwo mu kunyiiga kwagwo omuti mugulaba gutandise okkala, kitegeeza nti omuti ogwo gukaddiye. Mu kukaddiwa kw'omuti ogwo tuteeketeeke tusimbe omuti omujja. Maama mwana awummulira omusamba si gwe gugenda okusituka gusimba omuti. Mu budde wano we tuliwo tutegeke tusimbe omuti omujja gulabirirwe kubanga omuti kiramu nga nze bwondaba. Omuti kiramu nga nze bwondaba. Ffe abantu bwe tuba tufa emiti gyo tigifa. Era kummwe abali awo waliwo ayinza okumanya nti omuti ogwo muguwandikako nga mulowooza nti guli myaka 5 ani yagibala. Era muyinza okumanya omuti ogwo gwagendawo budde ki. Kakati bassebo ne bannyabo mwe abapima nga mulowooza n'omuti gwennyini gusobola okuba nga gukaddiye. Tusimbe omujja omusamba gufune we guwummulira, omuti omukadde guwummuzibwe. Nakyo ebintu bingi bisoboka lwakuba ebintu mubikolanga mmwe timusobola kuyita bantu ba bujjajja kutuula kulaba nti ono ye mukulembeze. Bassebo ne bannyabo nze ndi mukulembeze wanzikiriza ya buwangwa na nnono. Era olaba nti buli kimu kyonna ekigwa mu buwangwa n'ennono tiwaliiwo muntu yenna nsoose kuteeka ku mikutu gyaffe emigatta bantu obategeeza nti tufunye ekizibu e Mubende. Ako ke kabonero akooleka nti omukulembeze waffe y'ani? Ani ayogedde? Omukulembeze aba afaayo eri abantu be. Abantu babadde mu makubo nga bagenda Mubende bakyusiza bukyusa. Nsaba abantu abali e Mubende mutegeere ekizibu kyonna kyonna ekiguddewo, mutubuulire tuyambagane tulabe nga tusobola kubanga ne bannaffe basobola okuba nga bali mu makomera. Wabula sirisuwa naye basobola okuba nga bali maki mu makomera. Kakati tuyambagane
enkiiko zitandika okutuula mu buli kifo kyonna ekyobuwangwa n'ennono. Mwe abakulembeze b'obuwangwa bakabona bannabbo n'abakkiriza abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mutuuze enkiiko tulabe bwe tuyinza okuyamba bannaffe kubanga si be baasudde ettabi libadde waggulu ku muti. Wabaddewo kabonero ate akabonero ako tuleke kwesalira musango nga titusoose kwesabira. Kiki kye tuyinza okukola kuba maama Nakayima ataddewo okulabula kungi ataddewo ebintu bingi ebyokulabirako era obubaka abantu ne babufuna okuloosa abantu ne baloosa buli kimu naye buli kye tufuna twesuulirayo wannagamba. Nyongera okukubiriza abantu abazimba mu nsozi, nyongera okukubiriza abantu abatudde mu nsozi, nyongera okukubiriza bassebo ne banyabo abatudde mu nsozi muleme kuwasizaayo. Olaba nange ejjumba ekifo kino ekya jjajjaffe Ssewamala ekyemukono mu kirowooza Ssaabakabona waatuula ekifo ekyo tikirimu mukazi. Amaka gaffe ne Ssengakulannama gasangibwa mu Akrite era toyinza kusanga mu kifo kino nga kirimu ekitundu ekyokuwasa n'okwagala. Tosobola wabula kirimu ennyumba ze tutuulamu ze tusisinkaniramu ze tusisinkanira abantu naye tituzaalirawo. Bassebo ne bannyabo mulekeraawo okuzaalira mu nsozi, mulekeraawo okuwasiza mu nsozi. Ebifo by'obuwangwa n'ennono nga bitegekeddwa embiri muziggyeko amaka gammwe bwe budde mufune amapoloti ebweru w'embiri zammwe muteekeyo amaka gammwe. Ate ebifo by'obujjajja teriiyo kisinga kwonoona bujjajja nga kuzaalira mu bifo ebyo. Mbeegayiridde twawule ebifo ebyo ate ebifo ebyo bigazeetingibwe bisibweko ebikomera nga bw'olaba ekifo ky'omu kirowooza twakiteekako bbugwe kyonna era kiina geeti. Wa geeti eri efuna omuntu akuuma ku geeti kati ayingira mu kifo ekyo tutegere nti obutukuvu bukomaawo olaba ekikomera we twetooloolera. Bassebo ne bannyabo tukyafuna ebizibu bingi mu buwangwa n'ennono, tukyafuna ebizibu bingi naddala ffe abategedde naye ekigendo tutaasa ebizibu kuwuliriza so si TikTok so si bantu bagenda kuyimirira kutandika kuwabulanga ne kyebawabulako tebakikola ki tebakimanyi. Njagala okubategeeza ebintu bingi bajjajja bannaffe abakulembeze abamu bali mu makomera naye ng'ebibasibiza bintu bitono. Saagala kubyogerako naye kumpi abakulembeze ab'ebitiibwa bw'ogenda okwetegereza eri abakulembeze webukeeredde olwaleero nga bali mu makomera naye ng'ekibasibya kintu oluusi kirala nnyo wabula nga bunyiivu bwa musambu ogwo. Eri abakulembeze abalwadde nnyo naye nga n'ekibatuuseeko toyinza kumanya. Ekitundu ky'obwomwoyo njagala kutegeeza mmwe omanyi bassebo ne bannyabo nze Vision Bearer w'enzikiriza eno nina mutabani wange omu yaŋŋamba nti si kirungi jjajja kubeera nga wennyonnyolako naye kye yali ayogera kyali kituufu. Naye bwe wabeerawo Vision Bearer oba omulabi oba nannyini kirooto ekyo mbasaba mumuwenga okumuwuliriza kubanga muba mugenze okumwegattako ng'alina okwolesebwa kwe yafuna okuva eri Ssewamala okuva eri Tonda. Katonda abantu bonna tabawa kwolesebwa kwa mulundi gumu. Katonda agaba okwolesebwa ku muntu oyo nti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ye yafuna okwolesebwa kw'okuzzaawo enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Kakati ababa bagoberedde wadde Ssaabakabona ayinza okuba nga tatuukiridde mu buli kintu kubanga wadde ndi Ssaabakabona naye nsigala ndi muntu. Kakati bassebo ne bannyabo bwe watabaawo ensonga etulibwemu ewulirizibwe baba baganya okuwuliriza oluusi kubanga essaala egamba nti ffe baani abalondebwa mu kiseera eky'obusungu obungi. Toteekawo nkola kulaga nti kyowabudde kye kituufu kubanga tomanyi Mukama Katonda yatutuma atya. Wabula ozze ogoberera naye ng'obutume bwaffe tulina okuzzaawo obujjajja bwaffe. Njagala okukomekereza ebigambo byange nti ensonga y'emubende egenda kugobererebwa mpaka ku ntiko yaayo. Maama Nakayima n'abakongozi abakuuma ekifo ekyo n'abantu b'omu kifo ekyo twongedde okubakubagiza
okubasaasira. Nsaba buli muntu wa buwangwa na nnono mukume ekyoto. Maama Nakayima ye mweyimirize w'ensi eno. Tiwali kiggwa kitalimu bweyimirize. Tikiriiwo. Maama Nakayima ye Mukandawula Guluddene. Njagala kubategeeza leero Maama Nakayima si muka Kaliisa. Kaliisa mulaalo. Alunda ente za Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula ye nannyini Magana. Era bw'otuuka mu Magana ago bamuyita Ndahura Kyalubimba omwesokooza myambe. Mukazi we ye Nakayima omweyimirize w'ensi eno. Kaliisa ye nannyini kulunda nte za mukoddomi we Ndawula. Mulekeraawo kugamba nti Kaliisa bawa Nakayima. Nakayima Mukandawula Guluddene. Era Nakayima ye yeeyimirira ensi eno. Nakayima yakyusa ekitundu nadda mu bwannamirembe. Nga bw'olaba nti Ndawula Guluddene, Ndawula Ssekisaka Ssemwezi, Ndawula Katyonsanze, Ndawula Sseruggula Miryango yazaala Ssewamala Musoke nannyini kumalirwamu bya nsi na ggulu. Sitwagala kubyogera kubanga bwe tutandika okubyogera nga mutandika okwozaamu nga mukola ebitali bituufu. Ekifo ky'okujja okusoma era kansinziire wano nkoowola abantu mwenna mu Uganda abali ebweru wa Uganda ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okusoma kw'abakabona okuteekebwateekebwa kw'abannabbona okuteekebwateekebwa kw'abakabona okuteekebwateekebwa kw'abatangaavu okuteekebwateekebwa kw'abannabatangaavu okusoma okwo kwaddamu okw'abajjanyi okwabaseesa okwabakumamu. Si buli asoma nti afuuka kabona. Kabona nakyo kiraba ekiva eri omutonzi wadde oyongerako okuyigirizibwa. Naye waliwo abajjanyi, waliwo abaseesa, waliwo abakumamu, waliwo abatangaavu, waliwo abantu bangi. Okusoma okwo kwaddamu jangu weewandiise ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ku bessimu zaffe ez'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono 0772 62384 oba 075 07 04 00 28 98 oba mu ofisi ya Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba gwe agoberera TikTok yakabona Waiswa ejjaguzi ng'obadde omugoberera ku mikutu gye muweereze obubaka oba ku Nnono TV omuganze njagala kusoma bwakabona bwannabbona butangaavu bajja kuba bakwawulira gy'olina okusoma tusobole okweteekateeka kuba si buli muntu nti agenda kufuna okwolesebwa nga kwe nafuna si buli muntu nti agenda kufuna okumanya nga kwe nafuna si buli muntu nti agenda kufuna okusomesebwa emisambwa nga bwe ginsomesa abantu abamu bagenda kusomesebwa ffe abatuulwako ki obujjajja. Si buli muntu nti agenda kusamira, si buli muntu nti agenda kumanya ebifa mu nsozi era kati tusomesa ne tuwandiika tusobole okulekawo ebyafaayo ebyokuuma enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono. Ddamula nkyamukutte enzikiriza egenda mu maaso eyongera kutojjera era mwabaagala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono twongere okweteekateeka. Era bassebo ne banyabo mu puroguraamu eno olw'okuba ya Maama Nakayima ng'ennaku z'omwezi lumu ng'ennaku z'omwezi 31 tujja kubeera wano ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu kirowooza mu kifo ekyo ekyateekebwateekebwamu Ssewamala gwe tolufuula lusozi tolufuula kigwe kifuula ekifo eky'emyoyo ekituulwako Ssaabakabona kyokka kimala. Toluteekako nti lusozi kirowooza toluteekako nti lusozi mukono wabula kino ekifo ekyakoma ekyaddizibwa Tonda Namugereka okuddaabulula ebifo by'obutonzi ebyateekebwawo mu mirembe giri kubanga kyo kino kiteekeddwawo mu mulembe guno kisobole okubbululwa ekirala. Njagala okubategeeza bassebo ne banyabo mulekeraawo okulwana n'ekifo kino. Luno si lusozi si nnyanja si mugga kifo ekizze mu mulembe omutinzi kyusansi nga kitandikiddwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa era bwe bakubuuza nti yatandika ki muga nti yateekawo ekifo ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekyetengeredde ekitaaliwo yakiteekawo ku mulembe gwe. Kati naawe teekawo so tokirumba nti ate yagambye lusozi yagambye ye Walusi. Ekigambo Walusi kitegeeza Walusi nsi. Buli wootudde bayitawo Walusi kubanga buli wootudde bayitawo nsi. Eno ensi bagiyita Uganda naye mu Uganda mulimu ekibuga ekikulu bakiyita Kampala. Kakati bw'otula mu Uganda
oba oli Kabale wabeerayo ekibuga ekikulu. Kati wano we tutudde Walusi nsi naye ekifo ekiyitibwa Walusi ddala kyennyini kisangibwa Bulemeezi Kikyusa mu bifo by'omutonzi ku kyalo ekiyitibwa Kiwanguzi ye wasangibwa Walusi. Wano tiwannabeera nti ye Walusi ow'Ekikyusa wabula wano Walusi nsi kubanga kiri mu nsi. Okunnyonnyola oluusi kulemerera abantu baffe ne batufuula ababi ne batufuula abaki. Bwe tuyimba olusozi olw'ettendo Walusi nga yensi omwewongwa kakati yensi eno ensi ya Tonda Namugereka era tutandika okusaawa ebifo byaffe eby'obujjajja nga tulongoosa n'ebifo ebyo nga Jjinja Kalooli ku Mawuuno nga Seguku mu Balongo ng'ebusaabala ebifo ebyo tutandika okubiddaabulula ebyo ebisigaddewo tubisibeko bbugwe n'abakongozi ababirimu mukole embaga ya Wamala mulyoke mukole embaga ya Ssewamala musamire ekitundu ekyobuzaale mulyoke musamire obutonzi. Bassebo ne bannyabo nze omulimu ogwange ne bannange bano bonna n'abalala be mutalaba wano n'Ennono TV n'abalala bakoze omulimu gw'okusomesa. Bana TikTok musomeseza naye era nga bwe mumanyi nti mu mbaawo tubeeramu n'ebifaafa. Kakati ebifaafa ebyo tibibatwala mu mbaawo kubeera mu bifaafa n'owulira omuntu ng'ayogedde naye nga nekyayogerako tannakimalamu mwezi 3 4 oba 5 tannamalamu wadde omwezi 6 wadde omwaka obujjajja bujja bukula bukuzi. Njagala kubabuulira mmwe nti obwamwoyo bukula bukuzi mu muntu tibubeera bwa lunaku lumu ensi nesobola okubumanya. Ayi kyetonde Katonda wanga Namugereka gululiiso ddene Serubaale guludde endoboozi kuuma Kabaka okuume n'ensi yaffe. Baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanga.